inside out. Alright, nkwaniza the inside out nga bulijjo nze Simon Muyanga Lutaya. Naga nti the inside out omulimu gwaffe kwe kuddira ebyo byoloza nti bye biteereddwa wansi ne tubikugirayo ebikwekeddwa bye tukuwa. Waliwo byolaba ku ngeri ebiri munda. So tukuwa ebyo ebiri munda wansonyikiza sabbiiti eno yonna nga mbawa abiri munda naye nga abantu bagala kukkiriza. Bannayuganda bansanyusiza ekintu kimu. Bannayuganda baagala nnyo omuntu abalimba. Era namaze okitegeera nti ensimbi z'omuntu anaagagawala mu Uganda ziri mu kulimba. Create a lie, dress it, trade it, you get money. Omuntu agali bannayuganda babulira amazima, gwe musiru, gwe mubuya, gwe mugule, gwe empute, gwe toyina kyobagamba, aba balimba bebakkiriza. Munsaasire ebbanga limaze nga mbabulira amazima. I want now to amend my character to start telling lies because I've known that it's the way we are trading. Ekyaleero nina Tamale Mirundi Junior atali oli because he's been the man in the storm. Ku mukulu no kuliko comments nyingi. Comments enzibwe nnyo ez'ababuuza mwana kyoyo. No, never, no. Kyokera okumanya Uganda ensinzibu nnyo. Kulikera n'abasemba alimba naye kale naye bw'atyo ebityo n'ebirala. Kale leero ndowooza nze nsoose okufuna omukisa okola ne Junior ono. Njagala tumutegeere ssebo osanyusa okulaba. Nesiimye okubeera wano ne mukadde wange Simon Muyanga Lutaya, omu ku batadde ettaffaali mu byempuliziganya ebyamawulire saako n'emikutu migatta bantu era nkwebaza olw'ekyo. You are one of the people I respect so much. Do you know why? Simanyi naye nga ndaba bwenkukubira I feel it. I feel the respect when you talk. Because you are straightforward. Okay. Omuntu omugamba ekituufu ne bw'aba tayagala kiwulira. Kyobanga kyotandikidde wali amazima. Kati nze ngeyasoma psychology, people with your character have few but genuine friends. Totambula na muyaga. We have few yes, but genuine friends. Instead of having many, but when you don't even have any friend, you just have numbers but reality you have nobody. Era abantu besanga mu kizibu ekyo. Omuntu munne n'alwala n'ateekawo ekitabo ky'abalwadde ng'ayina abantu bangi naye basatu ne bajja naka ate b'otasuubira be bajja. What am I doing wrong? Did I annoy these people? No. You have many but they are not your friends. So amanya g'amatuufu gwani? Amanya amatuufu Tamale Mirundi Joseph. Actually amanya ga taata gonna nze agayina. Kati because we have the same names ne tujja teekako senior ne junior. So gwe Joseph amanya agali ku mpapula ze ez'obuyigirize. Tamale Mirundi Joseph. Ge manya ge gange. Gwe Joseph Tamale Mirundi Junior. Mutabani wa Joseph Tamale Mirundi Senior. Nyoko yani? Ye Florence Namayanja. Yeddira mutima. Sabo mutima abo mbagala nnyo w'ekitiibwa Katikkiro mutumiddeko nnyo. Sebo oli ozaalibwa Mbuga. Wasoma ki? Nasoma degree ya psychology. Bwongo bw'abantu, embeera z'abantu. Ng'obisomera wa? Makerere University gye nasomera. Primary nagisomera Buddo. Second nengisomera Seta High gye nali edde prefect. Wano main campus gye nava ne negatta ku Makerere University nezija nsoma degree ya psychology. Abanaatera okugwa eddalu abatabufu b'emitwe balina stress, depression, tulina endwadde z'obwongo nnyingi. Abantu no balaba banyumye bambadde naye nga bagwadde eddalu.
psychology wamusoma kitaawe amukutumye gwe wamwagala ni yamukulondera? No, yali ayagala nsoma amateeka. Many African parents, there is what we want our kids to be, but capacity and ability. Wanting techikomao, everybody wants to be rich, but do you have the capacity to get there? To get there? Do you have the plan? Have you built your mind? Have you upgraded your mind that abagagga bonna abalina ssente basooka kugwa ne bayimuka bagwe wofuna ebizibu ng'odduka? Because there is having money and wealth byanjawulo. Buli omu alina ssente ku mobile money negiba mitwalo ebiri, but you don't have wealth. Tuli mugagga. Abantu bagamba bulijjo waliwo enjawulo y'okuba obulungi n'okuba omugagga. Okuba obulungi is getting whatever you want easily. Naye waliwo kiri. Mirundi, so osoma psychology nga gwe omwagadde? Nasooka mu law. School of law nagisomera omwezi gumu. Actually, nyenda okutuuka mu law. Lecture yasooka n'akuba course outline. Byatugenda okusoma nga biyitirivu. Okubiri owaja nalwa make research sakola. So when we did the first test, I got zeros. Then I said, now, ayinza nzikiriza mangu. No family yo. My main this family trait in keeping them sane, I accept easily. Nimngamba nti wano siwe nina okuba. Because I can't read for long hours, I don't have that concentration really. Sure. You sit in the library, you know that stress. Even you are reading wrong things, omusajja n'akozesa said that he came like, what, this is wrong. So at times if you want to know the world, go to the university. You can read for 2 hours and make research. A lecturer uses 1 minute to cross what you have been. Who told you even to read these things? Go back. So I said, okay. No. I left the school of law in peace. That's why now actually they helped me. You see, God will always put you where you are supposed to. But people don't want to accept it. They told you to go and do research. Yes, you didn't do it. I never did research. You got 0. I got in all tests from the school of law. When they always... In 1 month, you had captured nothing in your head. I was doing a lot of nothing there because it wasn't for me. I can't come early. I can't concentrate for 2 hours reading something. I can't do research. So law is a practical subject. It needs people. That's why when you go to Europe and other countries, you first do your first degree, you come back and do law. Obongo. The mind must upgrade to something. You must have rational maturity, not rational ignorance. Okay, tuvudde mu law tugenze mu psychology. Ojja kunvuma. Sagala kunvumira. Kitaba avuye emyaka mingi. Sagala kuwa mukisa kunvumira no. Rational ignorance. Yes, psychology, I went there. You know, these are courses of people really who are not very serious at the university. You know, social science is like that. Whether you spend a month, when you are away, you'll catch up. So it's good. Now catching up after math in psychology, I enjoyed psychology. Oh. Because ebintu byonna bye baali bansomesa bye byappeninga mu society. Ng'obiraba. Nga mbiraba. No teaches the same things, but you never gave it attention. But it really does the same things. Law shows you society in the mirror. Law cheyina maturity. Psychology cheyina is reasoning. Wali weetaaga maturity y'amaanyi, that discipline. Wano, reasoning. Psychology, use your brain. That's it. That's it. Notambula n'okola ki? N'ogenda. So nomala degree ye. Nomala degree yange. Osoma psychology ng'osuubira kukola ki? Wasoma osuubira kukola ki? Nani njagala kukola mu police.
bantwaleko mu prison eyo mbasibe tabayina ebizibu. There's a lot that those people go through and they are not catered for. Bayina ebizibu abasiba abo kanjagala those disgruntled groups. So kati mune yatemba nyenda mu police nga bagenda kumpa kwana ino kola training ya maje kati atotolwa Bank of Uganda ne lubalukawo wakati wa Dr. Sudiru n'abali bamutwala. Then my dad was involved, so Dr. Sudiru gave me a job to be a human resource manager at Speak Resort. Are you sure? Yes. You? Yes, they trained me and I started working. Human resource manager. Munyonyo. Munyonyo Speak Resort. Can you manage human beings? Because you? I'm a psychologist. Psychology applies everywhere. Management starts from the brain. It's a social concept. You can't manage people you don't know. Study human beings. How do human beings behave? Sikuzimba ma office marungi sibanya laptops. No. So you did that job for how long? Human resource manager at Speak Resort Munyonyo. Yes, I spent there roughly 6 or 5 months. Then they wanted to transfer me to Kabila. Kabila Country Club. Country Club. I wasn't happy because when the many yaliwo nyingi there was food. Eranga nza soka kulaini. But the problem the nasanga bateka mukamula they no Indians. Wabali bachikola kungo bakumere yapo. By then I was young, I was working for food, my dear. My father bako university, as long as there is food and they have an office. That's enough. Jesus. Tatubulira bya payment. Ero mwana yaga bako university ombuza oyagala tukusasule sente mmeka. Na any money. They don't have value for money. So me when they told me that the kitchen is there, you eat. I said now. Where am I going? No family you. So munange. Because they want to transfer me. A second, I'm coming a second. A second. No, I'm coming. So they want to take me there to Kabila. Which is a better place, no, corporate, big. The other one, because for us who work in companies, we know where pressure is less. Pressure. Wali omukulu asiba wonnyo. Kabila abeerawo nkimanyi Kabila abeerawo nnyo. Naye no twali mirembe gyaffe ate nga ne wooteri nnene. So you can easily osobola okwebuliza bulizo. So 6 months later as a human resource manager? Then, luckily enough, tugenda okulaba Honorable Kibula at his home. Buganda tugenda gwe nani? Ne that time Honorable Kibula yali akyali w'amaanyi. Because I remember nasanga China abayindi batudde bamulinze. Balinda Kibula. Balinda Honorable yalina industrial park eye Mukono. Guys, powerful. Powerful. Mugamba Honorable, I don't tumala okulya tunyumiza mga Honorable, I don't have a job. I don't have a job, my son. Ove wasuli atonde wa Kibule. You don't have a job. Omu ku bayindi abali bazokulaga. Come inside, my brother. This is our son. Omulimo bagumpera without even academic papers. You are now the human resource of my company. Amangwa. Amangwa gemini. To your statement, Kibule was seemingly powerful. Not actually very powerful. You can never be powerful in Museveni's government. You can only appear to be powerful. Okay, seemingly. Wasoma psychology nasoma maule, so I have edited that one. Yes. So ngabansidika no Igil Agrotech. Yali erima muwemba mu Northern Uganda gwe bakolamu omwenge. Ne bakusindika. Sogam ne basindika. As human resource manager. Olosudiri omusibula otya. Dr. Samula bakumusibula. But I talked to one of his people who connected me there when I didn't ne Mwami Wunsa. Wusa, I think now Wusa Segawa. Yes, Wusa Segawa.
So nemugamba nti Dr. Mungambire I have now gone to face the world. Eno wabadde omisinga ekimere olwogenda kwa agrotech kati eri kye nagenderayo akasente olozemu amagezi agagala sente. Indian abayindi batya nnyo power, they respect power. So bwe yalaba nga honorable yandeese nangana which how much can we give you? Abayindi abagaga tebalwa how much can we give you? Nanga 2M. Na okay 2M. Milioni ezo nakava kuki? Ku university. Naddayo ewaka nendi amabanja. Atafunye milioni. Atafunye milioni ebiri nga nkyabuuza nesooka nzigyamu all those useless friends. Nasoko musibu. Banese tezikyusa omuntu. Era kituufu, if you want to test a man's character, give him money and power. That now I'm realizing. Kale bali nagoba baaji. Era ng'okunkubira essimu emirundi esatu. Ombuulira lwaki. Can't you know that people are working? Jukira some of those guys are unemployed. Bambi badde nabo ku university. Etegera. So nabeera waawo. Era nawo tuyingidde mu Muwemba. Twamala mu bbanga ki? Muwemba nakumalamu emyaka nk'ebiri. Nga gwe human resource manager wa company y'Omuwemba. Nekyasinga ng'okunyiiza ku mulimu ogwo kugenda eri ennoya. Lugendo lwambeereranga luwanvu. Ate ekyalo ekimutwala ennoya kibaaki? Gye tulima offices ziri wano, but you must go to the field because there are workers there. You must go to the field, you get time. Naye abaana babaako ava ku university baba ne the desire to explore new places. You don't want to explore? Sajina nnyo the desire to explore. Sagala nnyo mirimu gya kuntambuza nga atunda amawulire. Because I went to school to get a stationed place where I can do my work and get essays in full work. I enter my kang irandi mu essay. That life, that quality. No, it's not life, quality of life. Kati lwaki mba nasoma. Hey, why did I even go to school if those who never went to school we are doing the same thing and we are in the same life? Here's our border basanganye ni maika ne bamvuma. Obo witu wa border na banamga, that's why you don't have a car. Kasi ngoba doji nate wandi mvuma. Bote bagamba babo. Yeah, babodo. Manyo inzo kubo. Is that not being arrogant? No, these are facts of life. Because of our traditional society. So omugambira nti that's why you man you are busy because you don't have a. You don't know anything about the which and you're getting and forget about. Go bigamba about. Okay, tell me, growing up, okulidde mu bulamu ki? I grew up in a life of deprivation. Ebisinga nga tebiriiwo. So we were deprived and we improvised. So it was a life of deprivation and improvision. Mr. Taya. Njao kwebaza Katonda. Era bamugenda nyiga simanyi nnaku. Nzira sikulanga kumbunge ewaffe mpumbamu olunasika kabalagala. Birabanya abayimbi nga babyogera to get sympathy. Bolo ne tubonaabona bogamba babonaabona because they want views. Munange no nze gumulaba wano mbonyeebonyi so what? In the past nabavu Yesu yabalekawo. Ensi si kyewali kyoleka tekyekigasa. Abatubeko sebo bakiyita ye mu psychology bakiyita batya Stockholm syndrome. Bwongo bwo buyinza okulwala obwavu n'obwagala nnyo notalika n'okubuuli faalingako ffe n'otulaba ffe tuvudde wala who has come from near bafudde entunga mu their owning apartments. Tamale. So, me, I grew up in this life, first of all, when I'm loved, both by the mother and the father, and up to now. And that's my biggest challenge. Too much love. Omwana can even become a national emergency. Omwana. Me, for twabereranga kusomero. No, my dad. Agala nnyo abaana. My dad, he loves his children. This Tamale Mirundi.
bino byayomba abiyomba ku media naye bwadde ewaka daddy ayinza okuvuma naye nadde ewaka nabuza yo Tamale aliwa mugeri bane mu munoonyo manyi oyo ne he always wants to see his children kati fe kusomero nze when I was at school saabona kombo simanya we have nothing to eat bwe byokulya bituweddeko and for tukuba kusomero it was a big problem. My dad would come and quarrel and everybody used to know that fe twite batukuba mbumbu kati nze okay we used to perform bino nga daddy ajja n'ayuzaako report biology chemistry physics nga bikasukeri naye mbu naye byamulema so he doesn't expect me his biological son to pass them. My father is a realist era nga tusigazaako geography history literature ebyo ebya nanga literature and history kyenakuleetera wano biri chemistry kati mbere mu bugulu bw'obuyenje biology mbondi mu magulu g'ebiyenje. This also those teachers were also wasting our time kati bunyabiyenje asa abana bali mu grasshoppers sima menstruation period of a god. Can you imagine what to do change the curriculum waste people's time because even teachers are unemployed bagala benyinge so who taught you the menstruation cycle of a god? What was that? But we triangle bugulu bwebiyenje those people very serious. They were president yabavumu very serious people. So mwana wa muno bugulu bwebiyenje the president is paying them more because he wants some checks. So actually we loved. Yes, in total love. There are 3 incidences that my dad loves us. Omuliro gwebuto. Bwe gwabaawo. Wano we bannomba recently ne bankuba. These cowards. Yeah. And the last one, this one. This one, that one we shall. This tag of war. That one we shall sort out. We have been engaged. So growing up like that, who is your role model? Who do you admire most? His Excellency Kagame. He has principles. I love people who are principled because I don't believe in fakeness. You admire Kagame? I admire him, the way he speaks, the way he does his things. Kagame is your role model? Yes. Paulo Kagame of Rwanda? Of Rwanda. Have you met him? No. But I like him. Would you like to meet him? Yeah, of course, I love too. Who doesn't want to meet his role model? His Excellency Kagame is my role model. He's engeri gyakolamu ebintu. Nze speeches enziraba. Sina speech. Do you know he's a tough guy? No, he's real. He's very not being tough. He's real. Ensi yetaaga abantu abali real. Disagree with me, ongambe nti here and here we have disagreed. People are hypocrites. And they have, bakute hypocrisy yabwe. Ne bagikozesa as a weapon. People are hypocrites. And me, I hate hypocrites. What do you admire most about your father? Me, my dad is a fighter. Omuntu okuba nti yali atunda mawulire ku street n'atuuka nti ensi emumanyi kuba olwanya entalo nnyingi ez'obulamu. Entalo nnyingi ez'obulamu is a fighter. He has a strong will to do something. Ensi frustrating. There are a lot of things byetwagala okuba twakula nga twegomba okuba pilot. The world has frustrated us. So kati mu ntalo z'ensi frustrations zetagamu that strong will, strong character. So you see him as a fighter? Yeah, he's a fighter. Strong-willed person. Strong-willed person. When he wants something, he fights for it, even if it is 10 years, even if it's, and the world will support you. Because you have ensi obuyagala kwagagira gecho oyagala. Wandiko omukono ekulabe. Negative we are shy hacho nakisobola. That's what you admire most about him. Yeah. What do you hate most about him? His
is a poor listener. Mu attributes ennungi z'alina okuwuliriza. I hope you are aware that he's going to watch this. Yeah, that's him, and he knows. This is my opinion. He is a poor listener. A poor listener. And when you don't listen, you do some mistakes. Chitoyinzo chulia no chikomya wakati. Nga tolinza muntu kumalayo. Fe mu psychology teacher yakwata omwana asooka lecturer namukuba akama namuga tell your neighbor the word boy. Nga ne neighbor inogamba neighbor kyagendo tuuka eri emabega nga kiri buku. The word has started as a boy. The last person in the class said the book. Information. When you're poor listener, he's a poor listener. That's him. What do you love most about Florence Namayanja, your mother? You said Florence? Yes, Florence. My mother, she's quiet. Serious. Humble. We say silence is a weapon that you can use. Kumalako nensi eno kuba entalo z'ensi tezigwayo. Mama ange tayina Facebook, tayina Twitter, tayina TikTok. She's a distance. Yewa distance ku bintu byesa ate kyemuyizeeko. Era ffe tumala oku ffe abaleekaana ennyo abali strong willed we tumala tuddeera ku silence. Kaya ayogera bitono. But you always rotate. So kintu kyenjize nti obusirise si weakness ng'abantu we bagiramu. Kulwanisa kyamaanyi. Kabaga asirise teyejjusa. You know that you can, no banga oli musiru, you can be intelligent when you keep quiet. Kati bagata ina kyeyayogedde. Musajja mugezi. Yes. Musajja mugezi yasirise. Yazo ndaba mu meeting ezimu the Minister of Lands, I keep quiet. That Mr. Mirundi, I have anything to say. I concur with everything. Because if I agree or disagree, I will get problems. Now keep quiet. Nze sajigedeza kusirika. Yogera nnyo naye silence. So my mom is quiet. So who of these two has had a greater impact on your life? Are you like father or like son? Nafanana tata wange all the traits. Namufanana nnyo byakolera byenkola. Era itambula eminga. Omwana ky'omusomesa era kyaba. Is my teacher, is my time contemplating what he's doing. Kati bwe mba nvuma abantu oyinza okwewuunya. Buli family ine ekitone kyayo. There are families that have produced doctors here. Yes. There are those who have produced. Kale eriyo n'aba producers. Era alwanga junior toyina mpisa. Yes. Eyammwe producinze bavumi. Bwe tutyo. We are like that. Kyamusaayi. Tujja kwambala. We shall abuse you, like it or not. Close our pass. Kati netonde neto olwekyo because I'm original. Stop people. Let us kat because I'm original. Ne duplicate efanana eriana. Me I'm like my dad. Era obo tusalenga tulimo disagreements. We agree and disagree. That's us. Or even when you meet one on one. We disagree at times. Oh, we agree openly. That you know me saying now, I will not support your position. That you are not going to support my position. Okay, don't support it. We go. The next morning we can meet and agree. If today we have disagreed, the next morning we shall agree. Or the other week. That's us. How does it feel like being a child among many children, being a son of a polygamous man with many wives and many children? It is a challenge because all kids have their own life, their own beliefs, and I have brothers that are lawyers, I have brothers that are doctors, I have brothers that are businessmen. So abaana bwe tukulanga tuli bangi, we start fighting for father's love, attention, lwaki taata ayagala nnyo junior, lwaki akulagala nnyo junior. It's natural. It is. Lwaki abeera nnyo, that comes in. So
sometimes we conflict like all families tubeera n'ebizibu byaffe, but above all Katonda atuyambye nti most of us were educated, we have not a lot of money, so even when we agree or disagree buli alina obulamu bwe buli omu alina endaba ye y'ebintu. So at times I'm the center of attraction in the media, but I might be small in my family. Tebakuyita? Tebampita to call me to do what? Here my father agamba nti oyo mwavu. I'm not a poor man literally, because I own property here, I have land, I'm in the land sector, a technocrat. So, but in my family I might be poor. Now look at my brother Ham. Naye ate waba mugagga walinga Allah bwe yamuteeka kanateze Katonda yampa ekyokulwanisa ekisinga okuba ekyamaanyi mu nsi yonna, ensi kyenoonya social media. Era addako okufuga ensi eno ajja kusooka kufuga social media. Kakati ye public court yesala kooti ne bwe zikuta ziri ezammwe ngene ku social media abalamuzi abazituulako ey'abalamuzi abatasoma abo tebalina time for analysis, no time for research. Yes, they are the many. Bakuba bukubi. They are the many and we needed them. That's why the president leaves his comfortable bed. N'agenda anoonya obululu mu bbo. They matter. Would I be right if I say you are an unprincipled person? Based on your political stand, you were once in NUP. Yes, as a friend of His Excellency Robert Kyagulanyi Kojjange. How did you leave NUP? I was an advisor of Bobi Wine. Who? Me. Advisor what? Advisor. Advisor what? Advisor of Bobi Wine during that election. Advisor. Yes. You to advise? Yes, His Excellency, whatever be it, okay, people want be tight, be tell you, a bit of what Ghana. I'm saying I'm Peter Bobi in His Excellency. But there are people who enjoy comedy, drama. Remember President Muganda Banje Eliaba Lotale, Eliaba Bibina, Binebewe Muzi, oh, President. President wa Uganda aliyomu ye General Yoweri Kaguta Museveni. Era abo naba mwita His Excellency bagambe nti abaana bababuze mu memo oba be banawandika. So nali advisor wa Bobi Wine. Bobi Wine is a good family friend and I respect him because okujja kwe kuyina bingi bye kukyosiza. And tuyinza kuba ku political masturbation. We need avuganya na atuvuganya. That's politics. Kate twevuganye. What did you say? And if we are in what twevuganya feka, it's called political masturbation. And what twevuganya feka. So we need abatuvuganya. How did you get to him in the first place? Who? Prince Bobi Wine. Okay, principal. When nali kulijiro agrotech nga nkyakola nga nsomesa abantu psychology on media satandikire no mbyabufuzi nina ka video ke nakola nga nnyonnyola lwaki abantu baagadde Bobi Wine nenkugamba nti Uganda ghetto yonna kisinzi ghetto is a mentality, it's not a place. Yes, it's a mentality. Bajjo bali mu government ne bali mu ghetto because bayina ebibaluma abagagga tebebaka n'abaavu tebebaka. So the unifying factor nga fenna tukkiriza nti amalwaliro mabi n'amasomero mabi ebyobufuzi byetaaga kutereza, we accept that. Kakati ne waba nti waliwo akutta omumuli esiruti akulembeddemu okwogerera ebiruma bano ghetto. So ghetto is a mentality. It's not the geographical location yes, of Kamocha. Yes, ghetto. Chisinzirani Araba, go to Dubai. You know that Kololo is a ghetto. When you go to Dubai, we are now comparing. Kololo becomes a ghetto. But those in Kololo also think Kamocha is a ghetto. It's a ghetto. So it's a mindset. It's not a place. So you forget bani nyumba sule kolone bali muchi ghetto. One ideology si muntu.
so kakati ekyo bwe nakinnyonnyola Bobi Wine n'agamba nti was an intelligent statement. I need this psychology. Wakijjawa? That's an intelligent explanation. Tusoma balowooza tubeera mu bamalaya tubeera mu kusoma gate bamalaya tosotuukayo. We make research. Omanyi Uganda abagezi tebatuwa kitiibwa. I have never seen a country that does not respect intellectualism like Uganda, and at all levels, be it parliament. It does not respect intellectualism. It does not also respect honesty. This is truth. This is our country. This is our country, and at all levels, be it government. Otuse ku Bobi agamba I need this psychology. Bobi Wine ankubira. Nali simutegedde na kumutegeera naye muganda wange ontegedde. Kuza ni ono tije Bobi Wine nalabye ka video ko kansanyusiza. If you have time, come to my home in Magere. We have a serious discussion. That's what Bobi Wine did. Yes. Then he's a serious leader. A leader who identifies. Gasoka antia. Kakapatata wange wenali. Bandabe wa Bobi Wine. Namba muzei. Sijja mugamba ajja kunnemesa ogendayo. Nakwata na motoka yeje nabbe waka. Ninga mama kanetolole mu nkonkole ki. Netegeera nti tazibagana zivuga. Bwenna tasobola zitugana kwa itamanyi zivuga. Kati ngamba ngenda nzeka family ulubulemu kanteke mu baganda banga abawala bayagala nnyo ngamba gamuliwa mujje tugende nije bali balaga bakazi batuche bamanyi ngamba samabega njolekezaawa magere tutuuka yali atulize. He's a good man. He's a good man. He welcomes people. Nakankana no kankana. I am actually fascinated when he identified you and even reached out to you. That's what leaders do. I think that's the much that we don't know about him. Nakankana netunyumya tutuziza ku dining ye tulidde ebyokulya. We talked a lot. Nakubira lubongo ya namugamba mbadde nkusaba abaana ba mukwano gwange bano bayiteko ku kitebe kyaffe bakirabe era bafuuke baki bamemba munenga tugenda ku kitebe. David Lewis lubongo yali atulinze batwambaziza obukofiira awo batukubye ebifaananyi because we were young. We don't tetwatigana kyetwali tukola kyekijja vaamu ki tetwali Bobi Wine good person atwaniriza mu serebu siwamaani munene nsi gweno teri atamwegomba nera naffe tetwali batono don't tukikuba nnyo era teyandi tuyise so ngikyo babiteekayo njosaze mutabani waawe agenze oba ne taata naye ajja baali batusi daddi yayomba okwagala okuliya okwo emere yabatute. But in the media he played it wisely. He's an intelligent man. Abaana bange baba bagenze eri soke. It is their opinion. Baana bange ate babeere naye biki bavubuka banne munango olutandika political ekyo kye yatulaga mu public bwadde wakaya yomba nnyo mujja kundeetera ebizibu bali balowooza eti ndi mbega. I don't play double standards. Era junior gwe. So I took the blame. Nekati blaming got. Actually you are the one. It is you who carried your sister. Yes, it is you. So munenga tufuuka baserebu kati olumedi ennoonya mbeko kyenjogera. Lwaki go omwana wa mwami Tamale Mirundi a senior person abakoleredde nnyo the NRM government kuvira ddala ku munsiko. Lwaki manyi abanayiga abagala nnyo entalo. Lwaki okubaganye ne taatawo koze tukubaganye physically mundowooza era ne mundowooza bateekamu olutalo mbomukubagana ne mundowooza lubemu. So that's when I start politics. Nsooka analyzing nga bwe nkwata psychology bwe musamu nongeri yasoma bwe ate baliwo bali tebasoma nnyo. No people in the group of people who never went to school. Bana ne bagaa twafuna ono twamala. So I started getting a following. Naye bano babuukira. Olwo eri ku mulimu gwaffe gwa agrotech yo sikuwulira bwo
negoba ka following bwe kali nyamu nga kamera zisoseeko obungi no muyindi ono she's even wasting my time now. Okay, my boss, I've got to serve the country. Now you're serving the country, junior. You're serving like how? They have it again. We shall meet again. Nenegoba, nyantura wange. Kati chenategera kedaisa bantu social media shasura. Babi mbalidde mwawo views bi ngamba nti o kati nange netandika okusoloza buli ajja interview ate era nali njagala bice ebingi naye kati ze ekyasiga okunsanyula ennyo linnya abantu batandikaawo okukola ki banne social media enyuma eneje okuwanika eyo etuuziza n'abantu bennali sitasuubira kutuula nabo ba MP olwo abeetaaga kaadi tuboogerere nga obeerawo MP nakubira gwe wakula owulira. I grew up listening to some names that sibala bantu physical ninga mutabane we know what that will get. Do I have time? Asking you whether I have time. You have That's time. A tremendous change in life. Would you have time? This is where I'm supposed to be. But when again I'm bikola, of course, tata kati yaina okuyingira because yaina abali bamugamba stop him. The bigger picture chozimbye chifa. Chifa. Nange namwa nti ozimbye erinnya n'abalabe bonna bajja okuyikira omwana ono. Mwana muto. Ebintu byali mu bintu. Politics is a dirty game. No, Mr. Mirundi, don't allow that boy to continue. Kati olwo analysis zetuwa toyinza kwewala kigambo President Museveni. Oziwa negative loso yes alina okubaamu kati challenge eriwa nali nkyasula waka ngate military police yekuuma kati nga bagaba military tugenda kujja kaani president basekanga n'amazega negajja ogamba aba military yabakuume waka mwe muwedde tugenda kubajja kusetu bwange n'obuto bwange ate nakyera kyali kikya kubabula nti mugenda vaako kati contradiction endala era nejja batuuka okuba abani abapoliisi n'abamilitary abamilitary babagenda okuyaga wacha mumuveeko oyo this stupid boy your father is there live here I was never arrested. Ate ng'ekyo kitegeeza kati oba moro kati ozeba contradiction ezo lwaki tebakubye onaku muna ne basauda madada kamocha tunwa chai kabangali ya military je yava bonene baba nze nasigala nwa chai wange kamanda najja daga leave that one it's just wasting people's time bali ne badduka bamu ne babakwata kati ne batandika okunkolera obukuukulu tabanga ye yabagambye kyekitegeeza n'omwana moola tulimu ye tebamukwata osigera nentegeera nti eri ewaffe enyonoonyeeyo ne gye nasuubira nayo yonoonyeeyo kati tosobola kuba mu positioning olina abalabe eno neeno tebakukkiririzaamu toyina mirandira oli kyerandiza ogenda kufa padidiyudu nenguma Bobi Wine takyayagala kundaba bamukubira amasimu tagakwata oli moolo bambi yakitegeera ye naye for the good of his group yes yalina okukola bambi ekira sekimunenyezo natuuka ekiseera nga ndi isolated meeting ezibaayo tebakyakola ki bakyagamba kati ne ku media bali babuloga baabwe be bayina ebweru balumbuye kisajja kitalina matu baneddaame lyangirigana ne wendi bafudde ekisajja ekyo mukikubanga kirumbuye sikye kibinnyo kyankolako propaganda kati engeri nti secretariat y'abano yekontrolinga bali ab'ebweru nti kati mukuba ono baatandika okunkuba waliwo organized force eyo gye bagaa nti kati tulumbe batuula eno secretariat fact chairman Nyanzi by that time ye yali akulira diaspora hit up
NUP kuba nti kizebuzi ino beba pulana eri ne executing Wabe na abanvuma ku mikulu era bayina social media groups ziringa 10 nekati Bobi Wine kojjanga ayinza bagamba ovumanzi Bobi Wine yayinza okuba kojjawe era akwagala for the good of the party in a position party NUP si Bobi Wine yeka the other stakeholders bazake n'abakkiriza okuvumanzi omwana wa Senga ati kiri ekibinja kiyinza okuba kidumira mulala NUP erimu ebibinja nga 10 era principal yekka yasobola okuvaayo n'abikkakkanya naga oyo waffe yakikolako nga tuwagira mama Kadaga mu kalulu yagasengadde walabako mama Kadaga nga tumukuba yamuyita Senga kasita gasengadde tugamba mukulu ayogedde ayume bebe nale babiri bokka be yawagira munoza nyu nayume mukwano ne yani mumuteke yesege uyu mumuleke wawulira ko nga tumukuba tirize command and execution teri bana ba NUP gwe bavumanga principal tayagadde era asobola bagamba ko mangu nnyo nenga banvu mele bavumanga buli gye balinga kojja kimanyi n'atabagamba lwaki tabagamba olabika omanyi we tuba tuzanya chess nzo kuba munaye muzanyo gwa chess goli pond nga akwagala omanyi mune politics ipo najagala kyanja buli buli bwankwe ayinza okuba akwagala mu mutima mwitu da Bobi Wine omuntu Bobi Wine munnabyabufuzi ne Bobi Wine omuyimbi all interests ezo ganti bambi musajja wange sa Simon Myagalutaya mwagala nnyo naye wano kati interest za sacrificing all interest nzo omwana we sacrifice nze bangi be yanwanga nabo bawona le bonsereko abamuyamba okufuuka kyali abamuzimba mu parliament abamugamba nti eno bajogera bati this is the word boy nga ne ku sente bateekamu kuba posters ezimuleta yabeefuulira Allah atuweekisa n'okusiima mu mutima n'okujjukira eyo gye tuvudde osanga kyekimu bulamu yeerabira mangu bakidandala ne interest simunenya politics waaba was sacrificed oyo wa wizas kagade munnange ne bannumba ne bankuba olwo nkyali muti bani aba nkyali mu aganaka oli mu isolation tomanyi kiddako yes simanyi kiddako eno siriyo neno sikolaki mbanva kulaba muganda wange makererawo omuwala nyambukawe wa pasta kakande nzikirira makekise yawaiti gye yava nga batandika kunkuba nze nalaba ku ggulu era nategere eggulu n'ensi byeriranyi heaven and earth are near bankuba to the level they left me unconscious. How do you relate abakuba ku your stay in NUP? Asigama nti NUP nti yankuba ani yakuba wamanya abakuba simanyi yankuba okay wamanya ekyakubya ebyankuba omanyi waliwo otuula ku reality don't zin noka where did I go wrong nakitegeera kinza okuba sikyenkomeredde naye nakitegeera nti mu bimu ebyankubya nali nyonoonye ewaka ngeri abatali banyiivu abatali basanyufu ng'ate neeno sikola ki wayonoone wakane mu kibira omuganda bwange ndi mu target sabaawa awo tobeerangawo any actor can act on you any actor can act on what toyina mirandira nantaweengwa ababayita batya anaraid nampawengwa weebale nnyo kibi nnyo mu bulamu anti bana babo bwe bamala okunkuba Katonda nyamba nsimattuka saidi eri gye nakolera ebirungi eyeNUP yagamba kabadi yagakoze ne taata bafune sente mu gavumenti tiwapanze kabadi weebale nnyo sajja yamala emyezi enanga siri naye nga bwe babalumba ne babakuba tekaali kabadi akakali kabadi yakange kaali kabadi naye nga bakuba naye nga bankuba
nensitula ne mu kamera balabire ddala nti omusajja bamusibye amannyo ng'ate aba gavumenti bo bannyamba bagati ne bwandibadde yasobya naye tumuyambe. Not a grave mistake. Era maama Kadaga yannyamba nnyo n'ategeeza pulezidenti ekyali kituuseewo. Pulezidenti yabimanya nga bakubiri. Yampadde oli emitwalo 4,200 ze miliyoni 13 akontono. Kitaawo ezize bazikwatirayo n'ezizo nazo. Nali nogenda mu Amerika banzijanjabe. Waliwo dokita ali awo mu State House musajja gwe sire kwerabira ne Allah akwe byosinga okwagala. Namukubira namugamba munange. President yakuwa emitwalo gya $4,200 ne bakuwaako mmeka? Yes. Ne bakutuusiza mmeka? Wali obukadde 2. 20 million. Maama Kadaga yalwana n'abantu abo bagana. Mu State House mulimu ababba ssente zo. Nze State House ya President Museveni. President simunenya musajja mulungi nenatya abantu abo nenkubira dokita omu ku badokita be nemugaa nti munnange maama Kadaga yakugambyeko ku mbeera yange neetaaga obujjanjabi njafuna kulooti teyanzirira neneewuuba ku president's office awo. You haven't received your things. You haven't received your things. Let us check. Basajja mwe seteri basonyiwa gene mubagamba tumuwazaaki bebadde wali batuvuma. Kanye lwaki toddayo n'ogamba president yazikuwa nti saazi okufoola nekyo kyenjogedde kyennyini kiyinza okunzisa mukadde wange ebintu ebimu tubirekera ensi eri tujajinga nga tutuuseewo Katonda. Nekyo kyennyini kyenva okwogera kati eri abajja kinyigira mayama tunakuzo bantu ndo omuntu omugago naye gwe oli mubbi gwe wabezezi ongamba oti ati ndi mubbi mwana gwe ninga yabba kyekite tuliko kati ababbi tebaagala kwogerwako. Eddiini ewedde mu bantu nowaayo omwana wa munnaafe gye bali mu State House. Olwo owona otya akutuveewo nawona kisa kya Allah nakya kisa kya Mukama yankwatirako nempona. Era bwe mmala okuwona bwenti natuula omaye omuntu gwe nsinza okurespectinga n'okuliza maama wange. Bwe nalwala maama wange yakaaba nnyo kyampisa bubi. Mu bulamu bw'ensi eno tetukaabyanga bazadde. Ebintu bibiri mu nsi ebisinga okutuluma omuzadde okuziika omwana. Teri muzadde ayagala kutuluma mu ntaana ya mwana we. Ate omwana okukaabya omuzadde nakyo si kirungi. So neebuulirira nenva mu nduulu y'ensi. Oli w'amaanyi oli wa kitalo togambwako anirule. Nentegeera nti buli kyenkola kiddira family nembivaamu. Nenva mu NUP. Nenva mu NUP. The Inside Out ne Yosefu Tamale Mirundi Junior. This is Inside Out.